omwami Sulaiman Hirome n'ettiimu yange n'ettiimu ye gy'ayise nayo. Gwe mulamu omukulu tubalaga nti naffe muzeeyi bye yatusomesa tugezaako okubituukiriza, tetweyisa bubi gye tuli. Tusiima nnyo olw'omukwano gwe mulaze muzeeyi waffe. Tuyinza okuba nti tulina kisola basasula mukadde kano naye tusalamu ng'oyo ali waggulu, buli omu ali wano amugabirire ekyasinga okwagala mu bulamu bwe. Olwafunye amawulire ga muzeeyi ffenna twabadde Kampala naye ffenna twagenza okusinkana nga buli omu yamaze essaawa 2 nga tamanyi nakiddako. So nsaba mukkirize mukama wange abalamuseeko olw'abannange bazze nabo okuva mu judiciary. Neyanziza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amanya gange nze Haji Sulaiman Hirome nga nze ndi mutuuze wa wano. Ndi mwana mu maka gano. Omugenzi y'omu ku bamenta baffe era omugenzi mbadde mukwano gwe mbadde mukwano gwange. By coincidence yate nemba nga nkola muganda waffe ono Idi Sebakati ate nga nze mukama we nze ndi principal assistant secretary judiciary. Ku lwa judiciary tutuusa okunyolwa okuva eri judiciary nga ffe bannane judicial staff tukulemberwa omwami gye bayita Dr. Pius Bigirimana nga akasaawe n'abadde mu leave, nange badde mu leave, naye we bampikidde ekikommuniketinga n'ababaddeyo ku ofiisi tebagamba nti meseji yaffe ya judiciary ejja kukola ki, ejja kuterekebwa tusi wano like Friday where today ku Thursday tujja kukola ki, tujja kubanga tukitereka. Nze kubanga bagambye nti omugenzi abadde mukwano gwange ebigambo binasembayo okwogera naye ebisinga 3 emabega yaŋŋamba tigenda kugamba abantu nti nga toliwo tebajja okukola ki kunsiika. Mpulira nga nali njagala kugamba nti nedda kijeewo ekyo naye oluvannyuma neŋŋamba nti tusinga byonna Allah yakola ki yabiteeka kuba kinatyamu nti singa omuntu ono afa nga siri ku ki siri ku ggwanga sinakirala Allah yasinga okumanya ayinza okulowooza nti yajja okusooka okukwata nembanga zakoze ki nzamusoose lwaki ayogedde ekigambo kino. Naye njo bwe nagenze okusaawa nga 4 negenza wa mukama wange nemugamba nti wampita okudda kuva mu liivu naye nalina byekisinaba ki kumaliriza n'onsuubiza nti olidde ennaku nenzayo muki muliivu n'aŋŋamba nti okutandika n'enkya tukola ki tojja paka nibyowoona okola ki ennaku zo nakugamba wezinakola ki wezinagwako. Wadde wakayitawo saawa ntono nenfuna essimu edikira kojja wange neŋŋamba alhamdulillah kisana ekirala n'eriivu nkola ki nakwa kuno ku Sande e Kampala natuukayo saawa nga 6 ogw'ekiro kyo neŋŋenda mu ofiisi kuba ate ne banaani bakola kibanga bagenda okumanyiriza eki neŋŋamba kyandika lukisa nnyo oba oliawo kudde okola ki okusika n'engeri gyabadde bankadde nenkola ki nebasa Allah asobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo muzeeyi bwe yakoze eki bwe yali atuse okugamba nti teeka okubeerawo muki okuziika kwe era kulw'abannange ffenna tusaba Allah abeere ng'akola ki nga amukulembera amuwa ekkubo ery'emirembe amuwa ekiwumulo ekirungi amugaziyize entaanaye. Abasinga obungi abamanyi nze Haji Sulaiman Hirome nambulira mu maka ga Haji Ahmad
ensigo ye abadde ayagala okujja naye ng'emmotoka ekoze ki tubadde tujjudde ate tumugamba nti ate n'embeera naye gyakola ki yagisugamba nti mulwadde naye munafu abamumanyi ti munafu kumujja wansi ebyomutuusa eno yantubeeredde ki yantubeeredde kizibu naye nga ali wamu namwo n'afudde kodomi wa Haaji maama waffe ajatezalinaako azaalibwa wano wansi wali wazaalibwa era muzee yabadde bulijja ngamba nti yalera ani yalera maama so tubadde tumuwa ekitiibwa ekyo nga kojja waffe yatulera teyalera maama yekka naye naffe bwe twakola n'atukola ki n'atulera n'atumentalinga era tuorganizinga byonna kozi ekimukulu bwe yaŋambanga timbuuliranga bakojja bange bano abasigaddewo nti babeere bumu ne babanga akoze eki akoddewo so akojja tubasaba tubeere ki tubeere bumu tutusabe eri wamu enywero wamu naawe lwakubanja abantu abasinga obudde babadde batambula nga bagenze muli abasinga obudde bajja kudda wiiki ekola ki ejja naye ng'obwedda bunoobaka bulindooza obulala foramu yaffe katonda mukama katonda agumye akugumye ne baano bonna towulira batugambye nti omukulu waabwe kitegeeza obuvunaanyizibwa okutandikatwaliro okuze kuba kuze ebyabadde amalwadde abadde ku buliro naye abadde alina byamalagwe byebadde tumanyi naye nga tutugenda kutandika okuddeyo salaamu aleikum